gwe wenna agamba nti omusajja akufuukidde omusajja, naawe omusajja osobola okuwuliriza kubanga naawe eno sipeera osobola okugikozesa singa onooba ng'ofunye bino wammanga. Wano nzize okwogera ku muntu omwenzi. Omusajja wange mwenzi, omukazi wange mwenzi, bino by'ogenda okukola nti wabeera abadde agenze ebbali munnange appetite efe. Oba okitegeera ebisumuluzo ebigaana okubeera nga bikolera ebbali. Ate ne bw'anaatambula yonna gy'atambudde mukwano talina bw'ajja kubisanga kumugamba nti kino bwe kiti bakola ki bwe bakola, kugamba gw'ogenda okubeera ng'omutambuliza kuno. Oba okitegeera ojja kufunayo munnange ekkufulu yo weekolera ebyoyagala, okireke gy'okola ki gy'oyagala. Tuyongere mu maaso nkulage engeri gy'ogenda okubeera ng'okikolamu. By'ogenda okunfunyira y'ekkufulu, genda mu mpale ye ey'omunda kapanti ke k'otayambalangamu kubanga oyinza okubeera gwe oyambala engoye z'omwagalwawo oba bubokisi oba buki. So okafune, bw'okafuna akawuzi kaneeno k'osiseemu kakwate okatuuzeemu munda. Akawuzi bw'okakwata okasuulemu munda, ki ekirala ky'ogenda okunfunira? Ogenda kunfunira ku byoya bye nabyo osuulemu ku katini. Omaliriza okufuna ku byoya bye, ky'ogenda okuddamu okubeera ng'onfunira kwe kubanga ofuna embwa we yeebase. Woolaba wonna embwa nti wano weebadde, genda ofunewokko obutaka obwo obutono oba obufuufu oyiwemukko. Bibyo ebintu by'ogenda okukozesa bijja kuba biwedde. Kakati bwe biggwa tugenda mu nnaamiriza. Oba okitegeera ky'oyagala ky'okola ki ky'olaamiriza. Omuntu oyo agenda naye asula eri, agendayo oluusi naye najja, naye nga wandyetaaze omuntu oyo okubeera nga okola ki ng'omusiba, abeere ng'alowooza ku ggwe, akantu ke kabeere nga kayimira wuwo, appetite abeere ng'agifunyira wuwo. Oba okitegeera. So kanyeyongere maaso okubeera nga nkulaga. So tugenda ku step y'okubeera ng'omaliza okubeera ng'ebintu byo bifunye, okuli akawuzi, okuli ebyoya bye, okuli n'obutaka embwa weekoze eki weyeebase. Omaliriza okubifuna bikwata bulungi nnyo okufulu y'omu ngalo, then ogenda kubeera nga weeyanjula eri amaanyi g'obutonde nti nze gundi, yogera amannya go, yagira ekika bwe kiti, taata wange ye gundi, yagira ekika bwe kiti, maama wange ye gundi, yagira ekika bwe kiti. Bw'omaliriza ogenda kulaamiriza byonna kwowoola maanyi ag'obutonde, kwowoola lubaale, kwowoola empewo, byonna by'oyagala ng'olaamiriza. Laamiriza ogambe nti jjukira kino ky'ogenda okukola. Ogenda sooka, omuntu oyo agenda kubeera ng'ajja, ogenda kino ekiro ogenda kubeera ng'okikola ennaku 7, ogenda kubala ennaku 7 nti buli wajja ewuwo ogenda kubeera ng'okola ki nga kkufulu eno okola ki ogisumulula. Ogenda kulaamiriza byonna by'oyagala. Oba okitegeera nga kkufulu eno ki nsibe otuusa okulaamiriza ky'oyagala. Then omuntu oyo buli wajja ewuwo ennaku 7 ezisooka, buli wajja ewuwo ng'ogisumulula, buli wajja ewuwo ng'ogisumulula, buli wajja ewuwo ng'ogisumulula paka ennaku 7 okola ki bwe ziggwaayo. Bw'ajja ng'osumulula, bw'agenda ng'osiba, bw'ajja ng'osumulula. Oba okitegeera bwe kityo asobole okubeera ng'akyakola nga bw'abadde ali from nowhere omusibire eddala lumu. Oba okitegeera. So kyekino kyengenda kitugenda okukola. So ogenda kulaamiriza, muyite amannya ge nti gwe omwagalwa wange gundi, nze omwagalwa wo gundi, oba taata w'abaana bo gundi. Okuva n'olunaku olwaleero kino kye ndi mu kukola nkikoze okubeera nga nkusiba. Nkusibye, saagala obeere ng'oddamu kutaayaaya bbali. Njagala akantu ko kabeere nga kasitukira wano. Saagala oddemu kubeera ng'otaayaaya bbali. Kino kikoze okubeera nga nsiba ebisumuluzo byo bibeere nga bikolera wange nzekka.
bibeere nga tebikolera walala wonna kubanga nkwagala, nkooye obwenzi, nkooye okukaaba, njagala buli w'obeeraawo obeere ng'olowooza ku nze, njagala buli w'obeera eyo ng'oyagala okwegatta obeere ng'olowooza ku nze. Kijjamu okumya obwenzi. Sipeera eno ekola ate ekolerawo era ojja kugikola ojja kumbuulira. Then bw'omayiriza okulaamiriza buli kimu kiba kiwedde. Gireko nga bweri ebisumuluzo byo, ebisumuluzo nga kiwa nti noobikwatirako nabyo n'okola ki, n'obiterekerako ng'ebintu nga kufuriya eri bweti. Then kyensimbyeyo okugamba nti kati tugeza zze bw'ajja ng'ogendayo ng'ogisumulula oba okitegeera. Paka ennaku 7 bwezikola ki, bweziggwaayo. Gwayina ebisumuluzo, gwamwesumululira, gwakola ky'oyagala oba okitegeera. Ennaku 7 ezo bweziggwako gisibire ddala, toddamu gikwatako giteeke gy'ogitadde paka lw'oliyagala okumusumulula awo omusumulula, naye nga mutambulize kuno kijja kukuyambako. Eno spell bw'oba ogiwadde obudde n'okola ky'owulidde tojja kusigala nga bw'oli. Ejja kutuyamba okubanga eno festive season gye tugendamu mukwano, obwenzi bugenda kubeera bungi. Ayinza okuba ayinayo kannamukadde kagenda okumiitinga, munnange nno bijja kugaana, feeling ejja kubula oba okitegeera. Simanyi engeri gy'ogenda kumubuuza mbu nga nze simanya siri bwenti ne bwenti, kijja kukulaga nti oli mwenzi already. Lwaki omubuuza mbu simanya bw'ogenda ebbali, simanya nga bw'okola ki? Ndiwo nze ng'omukyala kubeera nti otambula bbali kubeera ng'ofuna abalala? Nze siriiwo, kirina si kirina. Gw'omukyala olw'okubeera ng'otaayaya bbali kubeera ng'ofuna kyofunye ebbali, nze omusajja wo siriiwo, sikukusa. Mujja kuyiga okukkuta n'ebintu by'omwafuna kyewayagala. Ono mukwekwana mubadde mwalinganga mwekwana ng'era mwegatta. So bwe kaba kaali katono nga tekakukusa lwaki wamusiima oba okitegeera. Gumira ky'olina ate mukozese chance. Bw'oba osobodde ofuna chance eyo gikozese ng'obudde bukyali, ojja kwagala okikola ng'obudde bukoze eki. Buweddeyoko gye ntambyese muto okwogera nange ojja mu box yange weewandiisa lijeso ekituufu kubeera omutwalo gumu bw'oba ofunye ne weewandiisa. Bye byange Christmas ennungi. Yinza okuba evidiyo esembayo oba yeddirira esembayo. Bye byange kyobalaba nti njiwadde obudde